Mwana muwala kigenda kimusukkako nga relationship emufukidde akabasa n'agamba nti omulenzi ono kamukwatemu. Ate ekyamazima n'amukwatamu. Ne results ne zirabika. Gye biwunzikira ku results nkwanirizaako ku Sozmo YouTube channel tubeera mu Love Stories. Thank you so much for being part of the family, and if you happen okubeera omupya here, please consider subscribing okubanga obeera mu kintu. Njala okutandika ne sister nga tugenda mu story ya sister still. Njala okutandika ne sister eyabuuziza ekibuuzo abafunye omukisa okukirabako mu comment section. Munaaba mujjukira. Yagambye Mr. Sozi, kitegeeza ki omwagalwa wo okukugamba nti no, you know what you want and you know what you have to do. Bananga, I am confused about what to do now and where to start. Omwagalwa we yamugambye nti omanyi kyoyagala era omanyi kyolina okukola. Kyangeri nyingi kuba sisobola kubuuka bubuusi n'entandika ku respondinga ku kino nga tombuulidde yavudde ku ki. Tasobola kubanga akusanze busanze oba akubye bukubi ssimu. Good morning babe. You know what? You know what you want and you know what you have to do. It can't just be like that nti wekibadde. So tetumanyi kyasparkinze statement eyo. Nyinza okulowooza nti oba oliawo olumu muyinza banga musikise omugwa ku bintu ebyenjawulo n'atuuka ekiseera ng'alabanga yeetaaga okunnyonnyola ennyo. Kyava gamba omanyi oli muntu mukulu nange ndi muntu mukulu. Buli omu amanyi kyayagala, omanyi ensonga lwaki wajja mu relationship eno. Olumu n'abanga kugamba nti bw'obanga olaba tekukolera nga bwe wakibala nga si bwe kitambula, then kyolina okukola okimanyi. Aba kugambye nti bwebanga relationship eno tekukolera makulu, then kite. Kakati olumu singa statement ejjange evudde ku bigambo ng'ebyo, omuntu ng'ayagala relationship, omuntu ng'akyalina interest mu muntu, eyo statement yesembayo okujja. Era etera ngambye yesembayo, kitegeeza nti gyogerera kavu ya relationship, omuliro oba ebbugumu mu relationship liteekwa okuba nga likendedde. Omuntu ng'alina interest mu relationship, buli wabeerawo okubuusabuusa, buli wabeerawo okubanga ekintu kiyuga kiringa ekimuva mu ngalo, era afuba okulaba nga akisikaasikanya kibe nga kiri mu control ye. So olumu wabaawo omuntu nga relationship yesa agyagala naye ng'oba olemeddwa mutegeera ng'awulira akwagala nnyo naye ng'agamba nti akoye okusika omuguwa, akoye okubeera nga buli kaseera alina okukujjukiza ekintu kyekimu, akoye okuba nga alina okwennyonnyolako. Kyava agamba omanyi kyoyagala okimanyi, kati kyoteekeddwa oba kyolina okukola nakyo okimanyi, then kola kyoteekeddwa okukola. Oba relationship ogyagala, then tegeera bye nkugamba, neesiga and all that. Bw'oba tebikukolera tukite. So njagadde okugeraageranya ku njuyi zombi. Kati bw'obanga kisukkawo ojja kujja mu inbox tubeere nga tutegeera ye yavudde ku ki okola statement eyo. Tetugisobola kuva mu bbanga ne tugitaputanga bw'oyinza okulowooza nga walabye bye tutaalabye, wawulidde. Saba okkirize nkutwale ewa sister eyaloga omulenzi amwagale n'amuloga nekikwatayo, empunzika yeekusobera. Erinnya eryange nze Sozmo. Mr. Sozi gyebaleko webale kutuweereza, nsiima nnyo empeerezaayo. Webale byotutuusaako, tuyigiramu bingi. Story yange erimu ebitundu ndowooza nga 3 nesimanyi nawe nyinza gitandikira naye. Nakula ne jjajja wange. Mama wange yava mu maka ndowooza nga nina emyaka nga 7 kozi nalinga mu kyakusatu. Ndi mwana wa 2. Ne tata n'atusitula n'atutwala ewa jjajja gye twakagaba, n'atusuulira maama we yali amuzaala, n'atusuula n'atuleka awo ne bato bange 2.
teyafaayo oba tusomye oba tulidde oba yatuleeta kwegamba nga tayagala kumanya n'atusuulira maama we n'atuleka awo. Mu butuufu engeri nze nalina obusungu ku maama wange era nze okwagala maama wange sijja kiri kulimba. Maama wange mwagadde mmaze kuzaala ku mwana ate nga ne maama yali akimanyi nti namukyawa. Kozi byonna bye twayitamu ne jjajja wange yali yavaayo mu kyalo mu maka ge nga yajja kulabirira sisita we yali yalwala nga yajja wa sisita we kulabirira sisita we. Kati maama wanoba tata n'atulesitula n'atuleeta ate mu maka g'oyo jjajja waffe muganda wa jjajja ate ye yali teyazaala mwana so yali tayagala bazzukulu. Kwegamba embeera gye twabeeramu yali nzibu nnyo yandeetera okukyawa abazadde nga ndaba nti tubonaabona because of our parents. Lwaki? Jjajja yafuba tubeewo tusome nga takola naye nga weetuli ne baganda bange bw'agenda ku ssomero we yeewola ebitabo we yeewola ekkalaamu we yeewola kwegamba mu mbeera ey'obugubi ennyo nga n'ekyokulya kyakuwammanta naye ng'abazadde tebeefiirayo. Jjajjange yalinanga ekigambo rest in peace yafa 2020 yalinanga ekigambo gagamba ate n'abataakawa nze yabaleetera obuzibu eyazaala kitammwe senga saamuzaala teyandibazadde. So yabeerawo mu mbeera yonna nga omuntu agamba nti musango gwe senga teyazaala mutabani we teyandituzadde kubeera nga tubonaabonera ku nsi. Misasozi we namala P7 nakola bulungi kuba nafuna 13 aggregates nasoma bulungi nentuula ewaka nga fees zo zibuze kyekituufu nga bigaanye. Maama ali mu bulamu bwe jjuke maama wange yatuzaala naye nga yatuzaala mwana muto naye yafuna ndowooza first born waffe gwe nalinzirako yafa yamuzaala ali mu kya 7 so yali mwana muto so obuvumba we buggwaawo maama wange naye n'atugenda mu bye n'atandika obulamu bwe nga obimanyi. So netubeerawo nembeerawo sinyano saagisoma nentandika okukola P7 vacation ninoonya omulimu netandika okukola nsupporting jjajja wange tubeewo baganda bange babeewo ababiri abaali banzirako basobole okusoma at least nze bigaanye naye at least kanoonye ekyokukola. Jjajja atuuka nga talina option nga ndi muto naye nga nina okunoonya ekyokukola. Baneiba waffe waliwo nga w'omuwala nga ye mukuluko kale kuba by then ye yali mu senior 3 nangamba tugende mu holiday kwanza na vacation then holiday bo bawumula later nangamba tugende eyo waliwo gye basimba Pascal Gardens ziri eyo side ze ku Tebe Road tusimbe olunaku batuwa 15,000 nangamba okay nitugendanga so vacation netuuka neggwako negye twali tusimba Pascal mujjukira ono yalina okuddayo ku ssomero njukira gwe nali ŋŋenderangako nsinga siinaayo mulimu era ŋŋendayo okuzimba Pascal amanaku olugwako ne bansasola nenkomawo ebityo ngenze 5 zendeetya waka ze tulya bwe kyatuuka ekyokuddayo ku ssomero nentuula ewaka. Kati waliwo omukyala yalina ebbaala nengamba jjajjange nze sigenda kutuula waka ng'ana okusoma kale sisoma. Jjajjange yeeraliikirira nnyo nti nnyinza okufuna olubuto nga ndi ku lujja kuno era kyamusitressinga nnyo nze siina bulumi bwe nali ndabye ku nsi ng'obulumi bwe nalaba nga jjajjange ayitamu nga sisoma kubanga gamba omwana wattu yampitanga mwana wattu jjajjange yali anjagalanga nnyo nga mpita mwana wattu omugezi yandisomye so ne mugaba jjajja tewali kyakkola kannoonye omulimu nkole at least bano abanzirako bo mbasapootinge basome so Misasozi nafuna omulimu nga gwa bbaala omukyala oyo ne musitula bambi yali mukyala mulungi ne musitula ne muleeta ewa jjajja bw'atuuka ewa jjajja baali ate nno beddira omuziro gumu ne jjajja wange omukyala wa Ffumbe n'amusaba kale ng'omuntu yenna omukulu nti abeere nange kubanga yalina abakozi abalala mu bbaala kati ng'omukyala tayagala nti nvenga mu bbaala kiro
ate nkomengawo ewaka kati n'amusaba permanently antwale mbeerenga n'omukyalo oyo. Jjajja wange kyeyakkiriza neŋŋenda ntandika okubeera n'omukyalo oyo. Yalina abakozi abalala ng'era tulina we tusula ffenna ng'abakozi. Netandika okukola mu bbaala naye nga ssente zenfuna like omukyalo oyo nga namugamba aziwa jjajja wange kubanga zaalinga zirabirira waka n'okulabirira ku baki n'okuyambangako ku bato bange. Ng'ekyo nakireka era kyampa essanyu kubanga bato bange yes abanzirako baasoma. Ekiseera kyatuuka omukyalo oyo n'agamba nedda omwana ono omuto kozi nali mulungi oba ngambe nti nali mulungi ye omukyala ye waagamba nti nali mulungi. Omanyi waliwo bw'obeera mu environment n'egyokulidde omukadde bye kwegamba ennaku gye twalimu ewaka nti at times ekiseera kyatuukanga nga n'emmere musobola ogifumbisa ebidomola nga n'ekyokufumbisa akawunga ka muogo n'ebinyeebwa mu butuufu nga tekiriiwo. Naye nga ate ekisinga okunnuma n'okubeera nti nina kale obusungu ku bazadde nti ate tatange yalinga bulungi ng'alina ssente. Tatange yalinga bulungi nga n'emmotoka azikyusa ng'alina ssente. So Mr. Soze ekiseera kyatuuka omukyala n'agamba jjajja nga nzizeeyo ku ssomero ntandika okusoma nzireyo nsome. Omukyala n'asaba jjajja wange n'agamba nedda kati bolonga betegedde nti beddira muziro gumu namugamba muganda wange omwana ono omuto biki kati omukyala oyo nabeera era nga nkansolinga kubanga yalina omwana naye nga kale nga musingako nali musingako naye nga twamba engoye zaffe zezimu sayizi y'emu naye nga musingako katono. So yamusaba n'amugamba nzizeeyo ku ssomero ntandika okusoma. Era omukyala n'antwala olwo omwaka guweddeko gwonna bwe basinya nsigusomye. Omukyala n'anfunira essomero liri sayidi za kati lyavayo I think lyali Lukuli Naŋŋanda eyo sayidi ze bali bayitanga Wadsworth. Omukyala n'annoonyiza basare ntandika n'engenda ku ssomero n'entandika okusoma naye neŋŋamba sigenda genda mu siniya 1 yagagenda mu siniya 2 neŋŋamba sigenda genda mu siniya 1 biki ngenda gagenda mu siniya 2 because nali mugezi ate nga n'okusoma nali nkwagala nga nange njagala okusomako era nga at least ngamba oyo omukyala anti juli nemuga at least newe mala siniya 4 so nabeerayo naye nga omanyi nti omuntu akutwala ku ssomero akuwerera school fees yes naye ng'osobola ogenda ku ssomero na bitabo na pads kugamba no sugar no anything about that situation Mr. Sozo osobola ogitegeera tinobeera ku ssomero ng'oli mu kisulo naye nga mu butuufu toyina wadde ate ng'abaana balina buli kimu. Sijja kulimba nakomawo it was second term. First term nengisoma neggwako. Second term when nakomawo ewaka that's when I got my boyfriend eyasooka era omusajja yazijjako embuzi yange. So when nafuna omuvubuka oyo yali muko mukuluko nga already yali akolera mu town nga atunda ngatto ebiseera ebyo nankwana naye nga kale bye bamwogerako nga womanyi ebyokukyalo oyo gayi biki manyi yali muvubuka mulungi nga naye bye bamwogerayogerako nga womanyi naye nga nze tebindya nga nze omuntu naye by then nga tetunaba kubaako kye tukola wakati waffe kubanga yankwana ne mulaga ewaffe era ne mubuulira yes na lwaki tuteekeddwa okulinda kozi nze njagala okusoma saagala kuswaza jjajja wange n'omukyalo oli ansasulira ssente. So n'adaga kugamba ewaffe yali alabawo embeera gye twalimu naye n'akisanyukira ate nga naye yakozibwa jjajja. So gayo ne yatandika okubeera supportive gyendi nti omukyala yampereza yansasuliranga fees. Kati ojjukira omukyala ono watandika okusasulira fees buli holiday we nakomangawo nga nina okukola oluntandisa okukolera obwereere kubanga already ansasulira fees. Okitegeera kati bwe nawummulanga nga jjajja ngamba genda omukolera omukyala oyo which was making sense kubanga yali atoola ssente yes.
so kitegeeza nti ewaka wano era obuzibu bw'ekyokulya baganda bange lwakuba nti mukama yali atuyambe ffenne waka tuli bagezi mukama ng'atuwadde amagezi ago ag'ebitabo so muganda wange yanzirako bwe yatula P7 yafuna 5 aggregates kitendeesesi n'emuwa n'asomera free paka senior 4 era yamala ne senior 6 ne senior 4 yatulawo yasoma bulungi nnyo era neddamu n'emuwa government mbadde nkubira bya boyfriend n'enkomawo nga nkoma ngenda oyo omukyala Aunty Julie nembeera nga mukolera bwenzirayo kusomera kati ogayo natandika okunsupportinga naye nga tewali kikolebwa kyonna wakati waffe naye nga nsupportinga imaze kusomera oyi mix shopping biki byonna nga womanyi omwana kugamba nga ngamba naye nakindaga nti ayagala nsome nga ngamba njagala osome jajja wabere proud of you biki so natandika okunsupportinga nga wemba sina kuba natuka ekiseera nga uniform gye bangulire musina mukyala wengenda kunamugamba ate Aunty Julie sina uniform so gayo no natandika obeera supportive nangulira uniform endala nangulira paasi y'okusomero nga obimanyi fraska kugamba natuuka nga alinganga muzadde wange naye mulala era nga kyesirina nga mugamba era nga ne kusomera ajjayo nankyalira nga buli kimu akimpa kye nalinga neetaaga so we natuuka mu senior 3 nensoma senior 2 neggwaako nengenda mu senior 3 we natuuka mu senior 3 holiday cause okubaako kye tukola wakati waffe it was senior 3 second term holiday yes then we yansaba ngende wakaawe ndabe gyabeera jike ine period yalinga nkwana naye nga simanyi gyabeera gyasola nali simanyiyo naye nga tumitinga ku kisaawe walinga bwe kisaawe ky'omupiira kubanga baali bamuyitanga boola ngasamba omupiira kati nga tugendayo eyo kasaawe holiday tubeerayo eyo kasaawe tugenda gye twerabira just kunyumya nga tewabaawo kye so 3 second term nansaba ngende ewuwe mulabeko nengenda kyenakola nengenda nemulaba netunyumya it did nothing to me kyenyinza okugamba ko olwo nako cause we yagezaako nemugamba munaye ekikulu nze ndi virgin ekituufu nali virgin nga simanyi musajja nemugamba nze ndi virgin byabasajja sibimanyi ate baŋŋamba ebyabasajja omusajja biruma biki wowe nga wobimanyi nangamba okay kugamba nabeera gentleman nagamba it's fine ko lunaku tewabaawo kyaliwo newaita there was a week I went back omulaba kyekituufu natuuka ekiseera nga mpulira ndi comfortable noono omuvubuka nga ndaba anjagaliza because yambuuliriranga nga n'ebigambo byaŋŋamba olaba nti omuntu akwagaliza ayagala obeeko wootuuka so ne tubeera mu relationship ekyampaliriza kyo kyampaliriza cause natuuka ekiseera mu butuufu nengwa mu mukwano ebyaddala nga mpulira omusajja ono mwagala ekyampaliriza omwanjulira jjajja wange kugamba nga ndaba nti bwe nkikola emabbali nenfuna obuzibu jjajja n'akimanya kozi nali njagala nnyo jjajja wange ate nga jjajja wange alinamu trust nnene oba mr oyinza okuntegeera kuba nagamba nti in case of anything at least jjajja wange abeere ng'amanyi so gaayo ono namusitula bukkolokolo nga naye takitegedde nti ngenda mwanjula yeewa jjajja naye nga omanyi omuntu nkuyasambugana nti boyfriend namugamba jjajja ono mukwano gwange naye ye naakitegeera so jjajja waakitegeera yantuuza ng'omuzadde nambuulira byonna era yambuuliranga kubanga nebino ebyogenda okutandika okukola mu bbaala buli kimu ng'akiŋŋamba abasajja buli kimu nga ŋŋamba teyayinanga kyeyankwekanga buli kimu yakiŋŋambanga openly abasajja abcd webaka n'omusajja kino kyoba osuubira okitegeera so nembeerawo netubeerawo mu relationship nga holiday weetuka ngenda kusomera nga tewali buzibu bwonna ne mwana wate nebyokwekebeza tesaabifaako sirina nakyenafaako sirina because natuuka nengwa mulaavu nga ye omusajja mpulira mwagala ebyaddala era ndowooza we namwajulira jjajja that's when even ku kyalo we baakitegeera nti tweyagala n'oyo omuvubuka
kuba used to come nampiking ewaka kati mu holiday nga mpumudde nampiking ewaka obanga waliyo omupiira mu kibanda ne tugenda ne tulaba omupiira mu kibanda awo ku mulimu we nali nkola jjukira wanti Julie nga nkyaliwo mukolera because ansasulira fees ansasulira half yanfunira bursary kwedi essomero nga ajjawo era natuka anti Julie abasinga nga bamanyi mbo anti wange senga wange ddala naye nga yali se anti wange naye nga womanyi nti omuntu akuziza atakulaga nti nno like yambuuliriranga bambi yambuuliriranga era nga omuzadde yali muzadde naye gyendi senatuka naye nemugamba no boyfriend wange nga sina kyenkweka naye nga gayika ne nga bamwogerako oyo gayitayisa biki bingi gayagala nno naye nga nze tebindya nga nze omuntu kubanga nali mukwana ate nga n'ekirala ebigambo byaŋŋamba omusajja ebigambo bye yaŋŋambanga nga nze simanyi musajja mulala simanyi nti n'omuntu asobola n'okwagala abasajja ababiri n'ayagala ono namukwana n'ono namukwana ng'ekyo sikimanyi nze era ne period gye nakolera mu bbaala ewa Aunty Julie actually nga ntya nnyo n'omusajja okugamba nti nkwagala nga ndabira ddala bannange so nembeera ne gaayo kati one day mukubira essimu mugamba njagala kujja kulaba waka that is senior 4 first term holiday angamba siriiyo yangamba kijja kitantitayo kubanga bagendanga okusamba omupiira nga bayinza okgenda katugeze oba bagenze nga sese oba basambanga omupiira ebyo zimayanga tugenda kusambira nte awangula atwala nte weebityo so batambulanga omutima ne ngamba ye anagga yagambye nti taliiyo kijja kitya munnange nenkwata ekkubo nennyambukayo kubanga ewaka we nali nkole wanti Julie n'ewaka yali main ng'osala busazi ekkubo n'ogenda ewaffe kati ng'eyo ate oyo gaayo oyambuka bwambusi okuva ewaka oyambuka bwambusi n'ogwa mu kkubo eddala eyo ewaayo ennyumba gye yali asula so ne ŋŋendayo bwe nagendayo ne ntuuka mba ngenda otuuka nti ku nnyumba nga ndaba ettaala eyaka ne ŋŋamba ona ŋŋambye taliiyo kijja kitya okubeera ng'ettaala eyaka ate nga ŋŋambye taliiyo so ngenda otuuka ku mulyango nga mwali alimu n'omuwala munda era nga ebintu bya laavu ng'alimu n'omuwala munda so kye nakola saakonkona ne nnyimirira ku mulyango kozi nali njagala omuvubuka oli oba ŋŋambe nga mmutya n'omutya bba naye nali mwagala nga n'omutya kyenyinza okugamba so saakonkona ne nnyimirira ku mulyango wabula nga buli kimu kye boogera buli kimu kye banyumya nga buli kimu nkiwulira bisatuzi nayimirira ku mulyango okuva ssaawa 3 kuba nagendayo ssaawa 3 ez'ekiro ndowooza mpaka ssaawa 7 lwe yafuluma n'amuwerekera ogw'ekiro basiroopinge ku kkubo kubanga mumanyi tebeerodi emmotoka zisula zitambula basiroopinge ku kkubo omuwala alinnye emmotoka agende nga ndi awo ku mulyango mpulira buli kimu ekigenda mu maaso bwe baafuluma nga buli kimu kiwedde ndowooza emikolo gyabwe nenzira mu mabbali g'ennyumba ne bafuluma nga gali tamanyi nti wendi n'amuwerekera nange ne ntambula ne ŋŋenda ewaka kyannuma kyanyiga kubanga gayo eno yali ampromisinga ng'era alaga nti anjagala bwomu era nga ndaga ebyo byebagamba bya bulimba nsiina muwala mulala gwe njagala okuggyako ggwe kyannuma nno kyannuma nentambula nengenda ewaka nenkaaba sadda wanti Julie nadda waka kati wenadda waka nga jjajja amanyi kyakanva wanti Julie nti oba gye nvudde okujja kubanga twasalanga busazi kkubo n'oyambuka ewaka ne banzigulira nennyingira nembeera mu buliri omwo nenkaaba naye nkeera n'omukubira essimu ne mugamba njagala kwapa yali yampa essimu gayi nga yangulira essimu era nga ne ku ssomero nina essimu naye nga ngikweka nga twogerezeganya so ne mukubira essimu ne mugamba njagala kukulaba I remember yali yangulidde before yali yangulidde empale ya jeani ne katopu empale ya jeani yali ya blue ne katopu kali ka black nga bineetedde nga gift bwennange nembikwata nembizaayo n'essimu ye eyo gye yangulira nengize ne mugamba mbadde nkusaba ebintu bino biwa omuwala gwabadde naye ekiro ne mugamba temulina kye mwayogedde kye saawulidde
temulina kye mwakoze kye saawulidde byonna bye mwabadde musaka byonna nabayuulidde byonna bye mwanyumiza ne mugamba waki wannimbye ne mugamba bulijjo nkuwakanira nti toyagala bakazi ki kati namala bimuteeraawo ne mugamba kaŋŋende naggalawo nagamba tolina gy'olaga nisasoza omusajja naggalawo ennyumba nagamba tolina gy'olaga tolina omaliriza ensonga zino netuwenyoola ne mugamba nzijagala kgenda neesonyiwa naggalawo ennyumba netubeerawo mukusikagana omuguwa ndowooza kyava kinagamba yeefa kino omanyi omuntu yagenzeyo ssaawa 2 navaayo ssaawa 6 naye nga kuyomba buyombi nentambula nenzirayo ewaka ngemwesonyiwa kyo misasozi nga nkubuulira amazima because nali njagala gaayo kati ewaka wetwali tubeera waali ng'obuukawo ennyumba 2 waalingawo omuwala nga yava eyo mbalala pushenyi yali house girl naye amaka gaali tegakolangamu omukozi n'anyweramu kubambu omwami oyo n'omukyala baalinanga empisa embi kati baleeta oyo omwala n'abeerawo ebbanga n'abakolerera nno ddala n'abeerawo naye mbu yali yabaloga yali yaloga bakama be era nga kyayogera tebaddamu so Mr. Susan nawalirizibwa oyo omwala twali twogera nga omanyi abantu abawala b'oku kyalo njawo musiniya 4 nengena ne mmutuukirira ne tunyumyamu ne mugamba kwanza abantu b'okukyalo bali bakimanyi nti oyo gayi tweyagala abasinga obungi nga bakimanyi emutya ne mugamba nkuwulire Pamela bali bamuyita Pamela ne mugamba nkuwulire Pam gayi ABCD nangamba naye omanyi gayi oyo muloge gayi muloge kati nga womanyi omuntu oba ngambe nti nali desperate nga njagala nnyo mpulira oba ngambe njagala nnyo gayi nga mpulira nti bw'anaagenda n'omukazi omulala oba kijja kunnuma nnyo kyekituufu nyamugamba nkubire Pamela wabeerawo amagezi gonna ndi ready kubanga yamanyidde nnyo bikinga womanyi obusungu ate byalwanga omuwala ampa obuntu ng'agenda nga noga omuddo oluvannyuma gwe nnamanyako ng'agunoga ng'agumpa nga ngamba genda ogwanike omale ogunyookeze omuyite ajja kujja nange kye nakola nga nkola ng'oli bwe yaŋŋambye nange mbikola baali awo zaali ssaawa nabikola lweggulo zaali awo ssaawa emu nga nkubira essimu ku ssimu ya jjajja ey'ewaka bajjukire ye nagizizaayo ng'akuba ku yali gyali agirina naye ennamba ng'akuba nga ŋŋamba njagala kukulaba nga mugamba tekijja ssoboka jjukira nze mukoze eki nze mutaddemu ojja kujja kati ate ankubira mugamba sigenda kujja ngamba sigenda kusobola kujja kukulaba kubira gwe wabadde naye oyo omuwala gwe wabadde naye nze tuddamu nakunkubira ku ssimu kubanga essimu siiyo nga nnyomba nga essimu siiyo sigwe wagigula neesonyiira ddala munnange ng'abeerawo because biri bye nali nkoze n'omwala bye yampa mbu mmukolere n'aŋŋamba ajja kudda ate nkakasa tajja kuddamu kwagala mukazi mulala nga holiday gwako nga nzirayo ku ssomero najja ku ssomero aŋŋamba nakubidde essimu ojje otwogere n'ogaana biki ne mugamba kyo kituufu nkubulire saagala kwogera naawe ndeka nconcentratinge ku misomo gyange kyakatiri ekyeddagala nakikola wali mu kusooka nali oba ngambe ntya oba desperate oba kyekituufu okukozesa oba nali simanyi nakigambo ki kyenyinza kukozesa nga woonogamba nti saagala ndekewo ate olwanya n'ogamba oba agende leeta ng'ate omaze okukikola ngamba oba agende leeta ate nga mmaze okukola kyo gayi n'alwala nga naba siniya 4 nengisoma neggwaako oite netuuka neggwaako nti saamulaba naye ng'alwadde bamukebera tebalaba bulwadde siniya 4 yaggwaako jjajjawe n'asituka najja ewa jjajja
awo nga maze okukola ebibuuzo bya S4 sister we yasooka okujja kubanga muganda we nali mumanyi nga naye amanyi nti no tweyagala sister we najja naŋŋamba mbadde nkwegayiridde mwana gwe genda olabe muganda wange kuba muganda wange agenda fa biki ne muganda ate kati nze mulabe nnamukolaki naye nga bagamba mbwayogera linnya lyange agendayo omulaba osanga wonna omulaba bayita instiria simanyi nalisangako omuntu aladde instiria actually kati kumbe mweyo process we namugambira muno twete yalina omwana omulala gwe yakwana ku kyalo okwo naye ngaoyo omwana twalinga bannemuseeke ngera like nemuseeke nga twetwala nga baluganda oba ŋŋambe n'amukwana kati oyamukwana tomwana nayagala nnyo okulaga nti nno oyo omuvubuka akola ki amukwana kati nze bina bigenda okujjawo third term okujja okukomawo maze obubuuzo byange biki omuvubuka mulwadde ng'omuwala agenda yeewuwe n'amulaba ng'agendayo n'amulabirira n'amubeerako kozi batukaisa ne bamukomyawo ewakambu nga mudole babagambye bo obulwadde tebabulaba kati munnange nenkolaki kati jjajjawo yasituka n'ajja ewa jjajja jjukira jjajja wange yali amumanyi omuvubuka nga namumwanjulira mbu tweyagala naye nga jjajja wange yatukisa naawe yandowooza nga sikyamwogerako ng'era tabimbuuza byakoma bukiki naye kati jjajjawe waasituka n'ajja ewa jjajja mbadde nsaba muzzukulu wa ABCD nga teboogeramu nga buli kimu nkiwulira kubanga naliyo kozi we namala siniyafa ntujulisa addayo okukolerayo mu bbaala bwe namala S4 ningamba asigana kuddamu nkolera mbulane ki nga njagala genda kulaba ku maama olwo omutima gunnumye ngamba wadde kale biri byonna byalonga naye ngamba njagala genda kulaba ku maama nga njagala tugendeyo ne bato bange kozi awo omukulu wange gwenzirako yali amaze okufa njagala genda laba ku maama ningamba kuba maama wange yali mu bufumbo obulala ng'alina bbaawe naye ngamba njagendayo tumulabeko nga omanyi omutima yali asigala maama wadde tulina obusungu ye nga taata olutwanva kuba taata ye yajja n'agamba abo bansala ffenna nga nno tuwulira baganda bange ffenna abo bansala kati nkola kika kirala abo bansala azaala bapya oyo taata ne tumwesonyuyira ddala nga tuliwo ku lwa jjajja so omukadde oyo wambi wajja n'ayogera ne jjajja wange n'antuuza n'aŋŋamba ŋŋendeyo ekituufu nali saate nkuwa jjajja wange neŋŋendayo omuvubuka nasangayo yoyo omuwala oyo gwe nkugambye gwe yakwana nga yamulabirira yakamula okutunda nasanga waggule nenyingira omulwadde ali wali yali ena rooms 2 ekisenge n'eddiiro nyingira mu kisenge bwe nayingira mu kisenge bwe baali bamutadde nga bamujja ku buli yatekawo omupaliso wansi we bamutadde n'atuula abadde tatuula kati gayina nangamba bale kujja kundaba nampita erinnya lyange Ganda nangamba bale kujja kundaba badde manyi wankyawa biki n'akaaba kati omwala ono n'reactinga nga wemanyi talina kyanankola anyway yali talina kyasaa kunkola kazi nze nali fighter anyway nga ndi mulwanyi bonneŋŋanga I fight that I know myself kubanga nakula n'abaana balinzi nze banzala omuwala omu abalala bonna balinzi so nakula ndi fighter nga nwana ate nga nakatundu katanuwera kaali kabalenzi so okusinga so omwana n'afuluma neyeekandaga then and then netufuuka ba enemies n'oyo omuwala nga wansanga nafuuka mulabe kati oyo gayina ngamba musonyiwa byonna byabaawo naye nsonyiwa biki he confessed ekituufu because nali njagala omusajja ono nezikiramu na biki byabadde azibambye nga nkolera sacrifices n'agula kino kwagamba nga ndi ku ssomero ng'ayagala nnyo nga tayagala nnyonjule okitegeera nga ndaga nti saagala ojule whatever you want I'm there for you namuddiramu we kissed yes munawe omuntu n'alamuka oba oyo gwe bayita instiria simanyi n'alamuka netuddawo mu relationship yaffe netubeerawo jjukira nali njagala genda wa maama nga ngamba holiday etuuse vaaka ngende wa maama kati ate nebyo ebyomusajja we byajjirawo nengamba wayikambeerewo neera natuka nengenda wa maama wange kozi era waali kumpi maama wange yange abeera Kawuku ffe tubeera Kitende so nga nsobola okuvaayo eri nenzija eno okumulaba weekend
Kuba maama we natuukayo n'angamba anfunire omulimu mu dduuka, mukwano gwe yalina edduuka. N'angamba kanfunire omulimu obeere ng'okola mu dduuka. Nembeera nga nkola era bwentyo naye ng'akolidde mumanya weekends nvaayo. Njukira awo holiday vacation yafo neggwako, awo nga simanyi kiddako. Ebibuuzo byakomawo nga nkoze bulungi nnyo nga naye simanyi mu butuufu kyenzizaako. Nembeerawo kewaka nali njagala kweyongera ngende mu senior 5 naye nga kati oli omukyala jjukira ye yali ampeereddeko nga kuba namusaba nemuga test newe mala senior 4 ng'ekizibu kyange test kusomako ntuuke mu senior 4 so eweddeko scholarship gye yansabira naye eweddeko kuba bampa senior 2 mpaka senior baye bapadde senior mpaka senior 4 ya kati ningamba ngenda kuzzaako ki ngende ewa kati mwenjogera ne maama nemugamba maama ngenda kuzzaako ki nga omanyi kati nga mamange nga teyeefiirayo abazadde nga bo tebeefiirayo balinga abazaalira ensi abaana. Imagine nga mamange yeevuga naono bintu nga abannanga abazadde kyova nze misasozi njagala nnyo abaana bange obulamu bwange nze abaana bange bulamu bwange nenkomayo wajjajjadde mugamba naye omanyi nali njagala nnyo veterinary njagala nnyo kubeera omusawo w'ebisolo ngambwagala batenge ngambwagala era ate nga Greek nali mukola bulungi nnyo because nakiinamu interest nga njagala nnyo okubiyiga kale okubisoma bwe ngamba jjajjajja n'agamba okay Kadija yalina omwami gwe yali yayunga Kadija yayunganga oluusi nga obimanyi ebyabakadde yayungangako abantu kati oyo omwami nga ina connection eyo ekayunga Busaana essomero baliyita Centenary College lisomesa ebyo bya agriculture liri eyo kayunga yita mu kayunga mu town weyongerayo akalo bakayita Busaana n'ogendera ddala eyo so oyo omusajja n'ansitula kyokka oyo omusajja we yantwala nange ebyakatonda bino omusajja yajja omusajja ate n'ankwana antwala ku ssomero atankwana naye munnange nga nze nina omusajja wange bikiro okitegeera nga nze ebyo si byendiko kali njagala kusoma n'antwala n'ampandiisa ne bampa eyo kayunga nenkwata obuntu bwange nengenda nensoma taamu eyasooka nga nsoma certificate saamalako nga sente ziganye nenvaayo kati bwe navaayo nenkomawo nga biganye banasomayo taamu 2 twazito taamu zikuba twali tugenda mu field nasomayo taamu 3 twali tugenda mu practicals nenga sirina sente zintwala ate nga n'essomero nalyo limmanja nengamba naye kati nfaaki okusomayo singa njagala wendikula nemanya wendibeera ndi successful mu bulamu nga oba nfunye sente ndiddayo nensoma kugamba nebintama omanyi bw'osoma nga bakugobaagoba bitama so byantama nenkita nenkomawo ewaka kati bwe nakomawo ewaka ne boyfriend wange oyo waali naye banange nkubye Mr. Sozi olwo relationship gyobeeramu n'obeeranga omuzibe w'amaaso bino ebintu mbadde mbirabanga ku story zo olwo relationship gyobeeramu n'obeeranga omuzibe w'amaaso nakomawo okuva eyo ku ssomero nenkomawo nakomawo nalina essimu gye nagula ku muntu bino bye nalinga nkola obusente bwange nina obusente bwange namba sente nengula essimu smartphone ku muntu naye nga essimu baagibba yali nzibe kati olwo nnyingira ekkomera munnange essimu yali nzibe kati bwe nkomawo eyo nga biganye ebyokusoma nenzeeyo wa Aunty Julie ne mugamba nkwe Aunty Julie njagala kuddamu kukola kikukola bambi she welcomed me nentandika okuddamu omukolera kubanga alina branches ezinjawulo alina mabala naye nga alina branches ezinjawulo ng'alina eyo ku Ntebe Road ng'alina ekatwe ng'alina ekawempe yalina amabala mangi so nangamba leero kuno nyana kutwala ku branch y'ekatwe wenjagala okolere so yanshiftinga nandeeta ku branch y'ekatwe nga wenkolera kubanga ko kwaliko restaurant guest house nga wenkolera era nanteeka kuba njagala nnyo ndi mukyala ayagala ennyo okufumba obulamu bwange so nemusaba nyingireko ne mu department y'okufumba chips biki ebyo nembeeramukko ngera bino masuwaani biki nze ndaba amasuwaani kati kangende mu kikuubo we bityo kugamba nanneesiga nembeerawo so essimu eyo munnange
bankubira gaya omusirikale ankubira cause baji tracking nga obimanyi ndi ku mulimu nali ku mulimu musajja nga ankubira nga atandika okunkwana nga mugamba naye sebo nga sikumanyi ngamba mbuno twerabako biki naye nga sikumanyi mugamba yankubira almost like nga 2 weeks nga nkubira nga nkwana mbu bannange gwe wampe naba ne mugamba but sikumanyi kubanga nze mu bulamu nali manyi omusajja omu yoyoyo yeyanzijako embuzi yange yoyo nga balala bakwana naye nga nze omusajja okunkwana okuwa enamba yange nga kizibu munnange nga ekituufu nga musajja muga mukituufu mbuulire ekituufu omusajja nga mala neyanjwira nga mbuulire ekituufu nga ngamba ndi wa poliisi essimu egyoyogerako essimu baagibba because I was innocent nga tesirina kyenkweka nga ngamba kati nkweka ki sibbangako ku ssimu baginguza buguza omuntu eyajinguza mumanyi kumbe omuntu eyajinguza ali ekituufu kyayoka yagibba kubanga ye ekituufu yakimanya era it didn't even appear uyo omwana we nagigulako kuba yadduka n'agenda owa mama ekyalo kigenze naye yo walako nga omuntu wanadduka okuva e Kampala n'agenda e Masaka ey'omunda naye munyolo yali munyolo yewaabwe eyo bunyolo n'adduka n'agenda kubanga yali amanyi nti gibunye munnange ng'essimu baagibba seeta mukono can you imagine seeta nga munange ndagira bulungi nnyo abapoliisi nga bajja mpaka wekatwe we nali nkolera nga bankwata nga tugenda ku poliisi ekatwe nga balipootinga nga banvuga mpaka mukono seeta nze golaba nasiriikirira tuuse ku kkomera nengamba kati nkubiraani oyo tata ye yatuvaamu oyo yatugamba ye yatuzaala kale teyagamba nti nabazaluka naye yagamba nti abo bansala noonya nkola kati kika kipya alinga agamba nti eringa yali yatuzaala okuse kale banyinza okugamba kuba omuntu wagamba mu maaso g'abaana be n'agamba abo bansala ng'akigamba nnyina ffe be yalekawo nga tuli bato n'agamba abo bansala kati nkola famire empya kitegeeza yalinga atuzaala okuse maama ali ku bibye njajja wange saagala mu stress nga kyennakola nga n'ensulayo olwo olunaku enkeera nga ofisa ngamba saagala bakutwale mu kooti cause manyi you are innocent owoje yatukwata alani mbya investigation biki ngajja ngamba saagala bakutwale mu kooti because I know you are innocent naye omuntu ogwokubira at least ajje ku poliisi bakweyimire bayite omuntu gwe babbako ebintu bategeeragane gwoleeta omuntu eyakuguza ki essimu nti kale munaye nga nkubira boyfriend omutima gwaddukira boyfriend ngamba kankubire boyfriend ate twaddawo jjukira twesonyiwa ne tuddawo nga mukubira guy he denied even to come to the police station bannange teyajja by the end of the day nakomekerera nkubidde waka jjajja wange ngaina lyoka ngamba siriyo biki love is blind nyinza okugamba ndowooza munnange nga mbyesonyiwa teyajja nga nsulayo olunaku olwokubiri ng'enkeera nga ofisa ngamba saagala kukutwala namugamba ofisa kankubire ki kankubire jjajja wange jjajja wange mukazi wattu what I remember sente ezo zanjijja mu kkomera jjajja wange eri mu kyalo okuvaayo okujje ne wa muganda we yalinayo kapoloti omwali ennyumba ye gye yatunda ne bamuwaamu ssente kubanga ewaffe awo kumpi Ntebe road nakawuka side zeeri ziwala gye yatunda tutuka nakawuka ne banzija mu kkomera bwe nva mu kkomera Mr. Soze nakomawo ewaka natuuka ewaka jjajja nanoka eddagala ne nnaaba nga balwaki badde waki like ne munyumiza kale byenna byatandikisa ebyo byali njukira eri ku mulimu mu kuvaayo ekatwe abapoliisi nga bankimi omusajja jjukira yagira muleeyo wa uniform ojja kumbuza nti abo ku mulimu tebaamanya wagye bakutwala ekituufu engeri omusajja ono wa polisi gye yannyonnyolamu yalaga nti ebintu tulinga bagenda obisetolinga out cause ku simu namwanguyiza so bwe yajja ku gundi ku wali we twali tukolera
yali muleeya bajjayo yajjayo n'omukyala naye ng'omusajja ali muleeya nemugwera najja nayingira munda nandaba netufuluma wabweru wagundi nengamba bano kankomewo okitegeera so ate nabo ndowooza tebateekinga oba buvunaanyizibwa kumanya nti ono yakomyewo yazzeeyo ewaabwe I don't know awo simanyi naye tebateekinga I think oba nga ku polisi nasulayo ennaku 2 then nenvaayo nenkomayo aka nenaaba eddagala nyumiza jjajja wange byonna nga ebyabadde so n'ebiggwa ebyo ebya poliisi later on gayo ono yakomawo oyo boyfriend nangamba nsonyiwa biki manyi wankubidde nga ndi wala naye nga walabe n'ebizibu biki apologized nempuli nange laavu eno apologized nga ndaga nsonyiwa yabadde ensobi yange mwana yange nemusonyiwa netudda ate okubeera naye nga sifuna lubuto ekitosozi nga nfuna olubuto wenfuna olubuto nga nkwata ekkuba nga ngendayo ewa Gaayi nga mugamba mukubira essimu mugamba njagala kukulaba twogere nga ngendayo nga ntuukawo nga mugamba nga tubeera nga mugamba omanyi ndi lubuto Mr. Sozi Gaayi yaseka Mr. Sozi Gaayi yaseka gusesi nangamba oli lubuto Gaayi bwe yaseka munnange manyi nze njewulira nze ngaze omuntu njewulira ate nze ninamu kirimu nze njagala nnyo oba sagala nnyo kubeera looza bwentyo bwendi njewulira ate sagala nnyo kaluubiriza bantu so nakwata ekkubo nenvaayo bwe yansekerera busekerezi nenvaayo nenzira ewaka saagambako jjajja wange nti ndi lubuto sijja kukolimba saamugamba era nabula ewaka okumala omwaka mulamba kuba jjajja wange yaddamu okundaba nga nina mwana yandaba lunaku nazaala kiro andaba ngeera nazaala kiro saalooza zaalinga 4 so eyo yonna process y'olubuto nkwata ekkubo ngende wa mukwano gwange oyo twali twasisinkana nga ye musawo Samuweya ng'ate nze nkola so netufuuka bamikwano wetutyo mpola mpola Mukama n'atuyamba netubeera bamikwano tubeera so embeera ey'olubuto wejja nadduka ningenda mu kiriniki nno gyasulamu era gyakoleramu Mukama we gye yali yamuwanga wakolera wasula netutandika okubeerawo fembi Mukama we n'amugamba omuwala oyo simwagala wano naye weewuunye nadduka ewaka sigambye jjajja wange gwe njagala ennyo simugambye kubanga ntya ngamba muli mutima gwange mpulira nswadde ngamba ate saakujja mu lubuto lwange ngamba njagala omwana wange ate saagala kuswaza oba ngambe nti kuswaza jjajja wange ayo ngambye nti njewulira kati nga ndimu kiri ngamba bannanga abantu bagenda kwogera afunidde olubuto ku lujja biki bwebityo so nakwata bunyeyo kuba nembeera n'oyo omukwano gwange bambi yandabirira she's my good friend she became my sister kale up to now she's in my life so nakwata ekkuba nengenda ewuwe nembeera naye nandabirira kisaa kyatuka omukyala namugamba tayagala kundaba ku kiriniki ye omukyala namugamba ku mukwano guno omulimu londako nanondako nangamba no guno mulimu enkya gusobola okuggwawo naye mukwano gwange waali so nanondako nanoonya ennyumba nampangisa luumu emu nga mwetubeera netubeerawo kati newajjawo Gaayi nankwana nga ndi lubuto Gaayi nankwana natandika okundabirira kale nankwana munaye nga njagadde natandika okundabirira nembeerawo andabirira nga tewali kigenda mu maaso wakati waffe nti oba kukavinga anything naye nanjagala kwegamba nanjagala kwegamba ye yanjagala bambi nandabirira nentuuka nenzaala omwana wange wa bulenzi njukira gye nazaalira ndowooza emitwalo baatusaba emitwalo 10 mu ddwaliro we nazaalira
nkwata essimu nkubira omwami oli eyeegaana olubuto kubanga mmanyi ye taata waalo mukubira kale ngamba kale wadde yalwegaana bane era bwe naliko ki ng'oba mumwagala oba biki simanyi nkwata essimu mukubira mugamba munnange nno nzadde omwana mulenzi nagamba bw'atyo omukuliike ne mugamba munye naye bane njagalayo ku buyambi mutwalire batusaba emitwalo 10 biki gayi najjako essimu gayi yajjako essimu so netukubira oyo Emma oyo gayi mugamba yankwananga nga ndi lubuto nemukubira essimu nemugamba Emma nzadde nagamba banne nga kirungi era omwana wange namutuuma namubbulamu linnya lye erya Emma nendi mutuuma kubanga gayi bambi yandabirira yanjagala yaliwo so kozi nebyo byonna byoggula bugoye biki yampa ssente nagamba genda mu tawuni oshopingire omwana nampa ssente genda mu sikaani omanyi omwana gw'ogenda ozaala kubanga yali avuga bino ebimotoka by'amafuta ebya ttoto kati ng'amanyi ogenda ewala sinabaleetera emmere biki ng'afaayo bambi so nampa ssente nagamba genda mu tawuni emitwalo 2 by then zicukira nagenda mu tawuni ogulire omwana engoye yanjiyirawo omubiri ndowooza wenyinza okugamba era ekyansanyusa omwana wange nemubbulamu amannya ge gombi nga mutuuma kati olwo nga nzikiriza nti omusajja kyeka oli munaye tayagala mwana so wemala okuzaala omwana wange namanya nti obulamu bulina okugenda mu maaso noonya ekiddako kati nga ne mukwano gwange naye olwafunye omusajja agenda tandika ku bulamu bwe okitegeera sigenda kubeerawo wadde nti yannyamba ate sisawa kubeerawo mbeere ate mugugu mulala afumbiddwa biki okitegeera so nakwata omwana wange ngolo Emma agambye omanyi kankufunire wookola bambi gayi yanjagala kankufunire wookola erewo ng'osobola okwebeezaawo n'omwanawo ne woosula kumbe ndowooza nali ntandika bufumbo bawemba ngamba mu bufunze naye ate sivuba kuba nali manyi waliwo omuntu okubeererawo nti olaba nti akubeereddewo naye ng'omutima gwo tegumufiiringa Emma yambeererawo n'abeerawo naye nga ngamba mbeereddewo because nga mpulira nti ambeereddewo naye ate ng'omutima gwange oba sigamba nti gumwagala bya love omanyi that kind of love nti omuntu gy'omulyako nti bambi omuntu mwagala abaddewo naye nga love eno eringa ngobe ya brother and sisterhood owuliranga kwegamba akoze kyonna so yafuna akagondi emakindi awo kwa opposite afuna matata n'ateekawo container nembeera nga mbeeramu nga ntundiramu ebintu nga ngenda n'omwana wange gye nali nsula nga nvayo nengenda nentundanga ebyo bintu housing airtime biki nga mbeeramu omwo naye munnange omutima gwatuka negunnuma nengamba omwana wange kugamba nga nazaala omwana nga yamalayo omusajja oli Mr. Sos nga wentunira omwana ninga alaba oli oba naye yalingamu kiri nti oba omwana lumu nemukubira essimu nemugamba naye omanyi njagala sisitojje olabe ku mwana wo olunaku ne bwe luba lumu weeruti he came at the work n'alaba omwana era n'amusitula n'amulaba n'asirika namu emitwalo ndowooza 2 namu emitwalo 2 n'amala n'asiibula n'agenda kasitore kano era bw'okawulira owulira nga akeyongerayo si bw'owulira naye njagala okutegeeza nti kasitore wano wekakyakomye saagala kugamba nti linda paati 2 enkya ne paati endala bwe zinaaba zizza ate nja kugamba bwe zinaaba zimaze okujja lwenja okurevealingira amazima lwaki story eno ekomye wowulira nga toli comfortable awe sister we yagikomya lwaki kiryokke n'agamba no Moses gayi yankolera ebyekisa naye nze kye nali mpulira ku mutima nalaba nga nkoledde ebikolwa ebyekisa ng'omusamaliya omulungi ng'omuzira kisa omuntu mulamu muntu alumirira omuntu afaayo byawukana nnyo ne laavu naye kambabulire okumanya omulembe guno gufuuse muzibu nnyo abasinga obungi kino nakyo balabanga wano wavaawo laavu automatically nti eno yensonga ekuyingiza mu mukwano n'omuntu kankubuuze
wali obaddeko mu taxi n'ogetinga stuck ogenda okukebera nga ssente tozirina ne wabaawo eyakukolera ebyekisa weebale kumuzaalamu mwana kazi wamuzaalamu omwana wali obaddeko stuck mu supermarket bannanga omaze okujja ebintu ate wallahi obyetaaga ogenda okutuuka wali ku kawunta okusasula ssente okebera ekyamaanyi ky'olina card ya banka ate bano bakugamba nti ffe tetukkiriza wano visa card sima credit card sima biki no we don't ne wabeerawo omuzira kisa akwata mu nsawo ye n'agamba nze ngenda kukusasulira n'omugamba mbadde nsaba ompa ennamba yo kwe ngenda odipositinga ssente n'agamba no God will pay me back wamuzaalamu omwana kyemugamba nti buli batukoledde ebikolwa ebyekisa buli abatubeereddewo ne batuyiirawo omubiri ekyo kyekiba qualifyingisa okubeera nga relationship esimbuka okuvaawo eno discussion nene kubanga waliwo abagamba kakati bwoti bwe tufiirwa abantu abalungi gaya akulagiddewo eyo nsobi ekolebwa abaana ab'obuwala oba oliawo n'abaana ab'obulenzi ne balowooza nti eyo ebadde visa nti kati omuntu ono akwalifyinga okusinziira ku kino eyo nsobi manyi oyagala okumanya gye byaggwera kubanga birina gye byaggwera ewa sisita oba oliawo bwegubula nja kugamba naye nga kasitole wano wekakomye njagala kukikutegeeza nti bwe tunaagenda nga twagala buli atuyambye mu bulamu then tugenda kwagala buli kiramu naakusanze ng'oli mu hayasi n'akuwayo ekyekumi naye aba akukoledde ebikolwa ebyekisa olwo olubuto lwolina lulwe wali stuck nga basomesa ebintu obitegeera nobawo akwengaginga mu ka discussion ebintu nabyekuyambako ate n'obitegeera gwewasula naye ekiro ekyo manyi nti oyinza obutakitegeera naddala bwe weesanga nga obuzibu bwo kati bwakufuna relationship kusetolinga bwe tuba twogera mu kusetolinga for less surprisingly nakyo no tusobola okiteekayo toyawukanye na muntu asikirizibwa bina lya muwala 6 pack gayi kubanga yeevuga gayi kubanga boola si kibi okugenda mu mukwano ne boola naye ekyokubanga gayi boola si kyekimuqualifyingisa okubeera bbaawo ba boyfriend wo bino byanjawulo tulikyongerezaako olulala kyeneewuunyiza ye maama okubanga yeevuga omanyi waliwo bintu byetubalirira omuntu oyeevuga emmotoka eriko okumaintaininga mu saavisi mu spare parts mu mafuta n'ebirala ebibijjirako naye omuntu oyo okubanga mukyala avuga emmotoka naye nga tamanyi nnyo bigenda mu maaso mu mwana we mu bulamu obw'okusoma kyongera okukulaga nti ensi bw'ebanga egenda ezingibwako ebintu bino bwe biti bikyajja waliwo maama atasobola kwebaka nga yeebuuza omwana wange yeebasa atya tasobola kulya nga agamba ndya biki nga simanyi mwana wange bwalidde n'ayaayana okulaba nga omwana we amubeera ku kido bwe basuula enjala bagisulaaba oba basulidde mazzi bagasulirire bombi ng'amulaba awo abo gye bali eriyo agamba nti wammanzi omwana tannemya kwebaka tannema kulya mmere eri tali ku kika kye nze mbuuza omulembe guno omuwala akyabeera awo nga relationship alaba tekyakola makulu n'abigattagatta
n'agamba nti ne kakati omulenzi ono omanyi njagala ayinza okunnondola nga yeefuula ow'ekitalo ennyo kubanga yeyangulira essimu eno ya iPhone kakati kubanga ka flat screen kenina mu nnyumba ye yakagula kubanga kakati ne fridge gye nnina omanyi ayinza okujja nga nnondoola kubanga alaba ekyamaanyi ekyokumpa lu Giro yakola kyamaanyi lu Samsung yakola kyamaanyi nnyo omanyi kakati kano kapaso kenvuga ayinza okulowooza nti bwe yeegaganula ennyo n'agula kapaso kano milioni 13.15 alowooza nti yakola ekyamaanyi njagala mbikwate mbimuddize. Can't that be our discussion mu comment section? Bikyabaayo ku mulembe guno nagamba omuwala saagala neekwase omanyi bwe yangulira ettaka ayinza olowooza nti kano kataano ku 10 yakola ki ekisinga mu nsi najja bukolokolo nti mukwano buli omwa endagaano ey'ettaka gye wali wangulira endagaano yiino ttaka likuddire kwata ekyapa kyo ebisomozo by'emmotoka yo ne kaadi biibyo otulabyeko so nga ate edda ebyo byalinga abaana baliwo osobola okuddizwa gaaya ebintu bye nga mukyawaganya sibuuzizza nti osobola okukima ebintu bye ew'omuwala kubanga mukyawaganya ate gwe bimugulira n'ogenda ew'omulenzi n'ogabula nkuye tomumanyiira n'osiba bupanti busokisi waliwo abawala abimu ng'ebyo batera okugulira abalenzi era nga baba baawukana ebyo nga bye omulenzi yasonga omanyi kwata n'ebintu ebyo biwangulira oyinza okugenda ng'olowooza nti wannyamba ogende ng'onnyumyako si kye njogedde ku kyakubikwata obimuddize nga tabikusabye. Can you even waliwo agawula sozi totumanyiira newuunyiza gayi ku clinic gy'abadde akola bamugambye nti tosobola kubeera n'omuwala ono ng'abeera wano so ogenda kulondako between omuwala oba girlfriend wo n'omulimu n'agamba omulimu guggwawo bagunoonya ne bafuna omulala temungobe ya mukazi n'alondawo omuwala ako nako kalalamu gayi omugambye nti ali lubuto n'aseka waliwo omulenzi gw'olowooza nti muli ku peji emu natandise mbagamba nti tokola ng'ensobi okukola relationship okuyisa obudde kubanga tomanya gw'oli naye ayinza okuba nga ate ye ali serious nnyo ku nsonga y'omuhabbati eyo olowooza omuntu watuuka okukusekerera nga omugambye nti oli lubuto n'akuba kakule olowooza aba ali ku mulamwa mba muli ku peji emu nedda kati kakasanga nti gw'ofunamu olubuto n'okwebaka obwebasi n'omuntu okimanyi nti olubuto si lwe lujja nga lwe lusoose kwebaka na muntu kyekitandikirwako weebuuze nti ono gwe neebaka naye aŋŋamba okugenda mulabire obuliri bwe nga bwe bwenkana mifo ky'okuntwala mu bazadde be ekikulu kyakundaga waasula singa nsula naye ebiva mu kusula naye ayinza kuba atya byebyemyo bikulaga nti omuntu temuli ku peji emu so togwana kweyongerayo togwana ku riskinga bulamu bwo kubanga temuli ku peji yemu kyenjagala okusembyayo kyekyokuloga omuntu babikolanga manyi waliwo n'abayinza okujja mu inbox waliwo abamanyi okuntega I want to be a friend to that sister bannange mwagadde nnyo engeri gye yawunzika nga takontinuinze na relationship ye ne gayi ate nga gayi yamubeerawo gayi yakwagala nga gayi oyo olubuto ne lwolina sirulwe bagayi abo ng'abatono sozimo tebasangika omuwala oyo ayina sitamina abadde inspiration nnyo gyendi ampadde obuvumu kale bannange nsaba ku namba ye kumbe oyagala kuwa namba y'oli omuwala Pamela wabula nange ndi mu buufu waliwo nsanga ono yategedde atya ono gwasaba ennamba Pamela okay lwaki soteko wano relationship y'okuloga omuntu omukologe batono abawunzise nga bakyenyumirizaamu oyinza n'obbanonya ne babula
kubanga abasinga bawunzika bejjusa. Munnange nno omuntu oyinza omukoowa nga wali olowooza nti yakukoowa n'omukoowa ndibanyumizaako emboozi emu kweyagala okwefaananyiriza bweti n'egi byawunzikira. Omuntu asobola okukutama naye nga gwogezaako okutamwa nga mwafuuka kabaani ku ndongo. Endagaano ezimu z'oyingiramu tojja zisobola. Tokakambeera omuntu nga si wuwo omuleka n'aba ng'agenda n'abeera owaabo baalina okubeera ababe, kubanga olumu bwetyo bwe tublockinga amakubo agayingiza abantu ab'omugaso mu bulamu bwaffe. Owaalirira weesebe ku muntu naye ng'awo oli mu kukola jamu, wrong parking ostoppinze awantu awakyamu, ogwana kuteekako nakijegere oba kyuma. So omuntu oyo alwana okuva mu bulamu bwo ayinza okuba nga yaggula ekkubo eriyingiza omuntu gw'olindiridde ebbanga eggwanvu nga yowa ensonga mu bulamu bwo. Saba Allah ow'ekisa, Katonda omulungi ow'ekisa akunjagalire, akunkuumira, akumpeera ebirungi, omutima gwo guyayaana okukwata ku bintu eby'enjawulo, Mukama abikukwaseeko, ate bw'omala obikwatako otunuulire oyo ow'eggulu ogambe nti ayi Yesu Kabaka ow'ekisa onsaasidde kubanga obinkoledde. Waliwo abalala ababadde babiyayaanira naye ggwe obifunye. Si ggwe mugezi ennyo naawe tuleke, si ggwe kabejje ennyo, si ggwe wasoma ennyo, si ggwe olina connection, kyogamba ova mu bagamba n'ogwo. No, Katonda akusaasidde nebibeera bwe bityo. So ekitiibwa n'ettendo ng'obikwata bukolokolo ng'obimuddiza nti ogulumizibwe otenderezebwe ng'emisana n'ekiro ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. And we all say amen. Ono Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite ya stage y'Ekyebando. Ekirungi kyeno neete ekigiriko eyina entrance emu oba w'okuyingirira wali wamu. Neete ezisinga ku katale ziba ne entrances nyingi. Osanga entrance wano ne wali. Abasinga ba customer bakaaba neeti ziyingiza ensiri. Kati eno neete ekirungi kyayo eriko omulyango ogwo era bw'osanga ensiri gamba yegwagigaliddeyo munda. Naye eno neeti teyingiza nsiri. N'ekirala eno neeti eyina spare. Jjukira ebyuma byayo biri waggulu wano wansi, bano abakaaba abaana bamenya amagulu ga neeti. Eno neeti tesobola kumenyeka kubanga wano tewaliiko stand. Stand tuzisiba waggulu ate tusibayo ku bwereere. N'ekirala eno neeti bw'emala kufaako tukuwa spare yaayo, ebyuma biba tebisobola kufa. Eno neeti oba otaddeyo neeti ya buwangaazi nungi nnyo ekutangira ensiri, n'ekirala edizayininga kitanda. Eno neeti gye mbanyonnyoddeko ejjira mu box bweti. Eno box yeeba original neeti yaayo. Waliwo ebika bingi ku katale naye original wall mount efulumira mu box bweti. Ejjira mu colors 6. Eyinamu kano ka light green, eyinamu light cream, eyinamu dark cream, eyinamu peach, eyinamu pink, eyina purple, eyina white, eyina colors nyingi kasitoma olondako ky'oyagala. N'ekirala zino neeti ku katale nyingi zinga neeti 6 ku 7. Waliwo ezitandikira mu 18 naye teba wall mount. Waliwo ezijja nga za stand 2. Waliwo 18, waliwo 20, waliwo 35, waliwo 42, waliwo 60, waliwo 75 mpaka ku 200. Zona neeti nga zifaanagana bwe ziti. Lwaki ndonzeemu zino neeti mu byonna? Zona neeti ndala ezifaanana bwe ziti ku katale teziba na spare. Eno ye neeti yokka ku katale ng'eyina spare yokka. Bw'oba oyagala eya stand 2 nazo bweziri. Zitandikira ku 18, waliwo 2, waliwo 75, zonna za stand 2. Naye eno specifically ya wall mount. Wall mount ow'akawuzi. Waliyo n'endala ng'eri mounted naye nga bagiyita adjustable nga kino ekyawaggulu bw'okisindika kidda eri n'oddamu n'okizza eno, naye eno bw'ekyo bw'eri. Eno etambula bw'eti nga bembanyonnyodde bw'ekyo bw'eba. N'endala zonna tuziyina. Bw'oba oyina neeti yonna gy'oyagala oba yaddeeka, waliwo ne wall mount bw'ati naye nga ye yaddeeka y'abaana oba ddeeka. Waliwo abalina ddeeka mu nju nga bazidizayininga nga z'abagenyi.
zona netu zona tuziina. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage ye Kyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708 70 21 98.